Basewo ne banyabo banamawulire tubayise wano olunaku olwaleero kwogera ku nsonga eno gye mulabye etambula mu ggwanga lyaffe. Bano abantu ababiri basapota ba NUP mubadde mulaba tubapostingako okumala ebbanga pulezidenti waffe nga bapostingako naffe mutimbagano era nga tubogerako buli tubeera ne press conference. Omumu bo bamuyita Shakul Sentongo abantu tebamanyi nga Gaza Media bamuwamba nga 5 z'omwezi ogwokusatu guno omwaka era abadde agenda mu myezi 4 bukya bamuwamba. Omulala bamuyita Mpalanyi Michael abasinga gwebamanyi nga infantry naye bamuwamba nga 18 z'omwezi ogwokusatu era bombi babadde bakuumirwa ku CMI bwatyo batugambye ebbanga eryo lyonna balabiryo bajja byogerako embeera gye balimu mugiraba bavuddeyo nga balwadde nga bagonvu ne bebabayisamu byonna byonna bajja kubyogerako. Tuvumirira nnyo ebikolwa bino ebyokuwamba abantu baffe. Nabagambye juzi mulabe nga ntekayo ku mutimbagano nti nange olunaku enaku 2 emabega abasajja abaali batambulira mu drone batuuka ku motoka yange ne bakonkona ne bagezaako ne bagisaakinga ne bagikyambuwa ekirungi nali siriimu era ne babuuza muganda wange yali avugera emotoka wengi n'ebirala bwe bityo. Abantu bano tutera nnyo bagamba buli kisa nti bwe batususpectinga kubanga tulina kyetukoze ekyokukola mu mateeka bakimanyi. Owandiikira omuntu ffenna tumanyi okusoma n'omugamba nti yawo poliisi bweti ne bweti banoonyereze kubanga ffe tetuli bamenyi b'amateeka. Naye walaba mutawana wa Museveni juzi yavaayo n'agamba nti ye buli lwanyiiga awambayo omuntu wa NUP omu. Temwagira batwitiye nti when I am annoyed like now I abduct one NUP. Kakati gwanga kyebyo tulimu nti omuntu akulembera amagye asobola ovaayo proudly nayogera ye bwawamba abantu baffe n'abatwala mu basement n'abakola ebintu ebyo byonna. Olunaku lwajjo mbadde kukomera ekitalya okulaba ku bantu baffe omwenda abakyaliyo abaagaana okukkiriza emisango gye batazza abaana abo gye bali tewankubadde nga bwe twogedde emyaka 4 gye bamaze mu kkomera gibayisiza bubi nnyo kuba kati bagenda mu myaka 5 bukyabakwatibwa abantu basooka ne babawamba ne babatulugunya ne bakola byonna okumaliza nga batte mu kkooti y'amagye. Kkooti ensukkulumu newankubadde yavaayo negamba abantu baffe abo bateebwe oba batwalibwe mu kkooti eza bulijjo. Up to now gavumenti ya Museveni yagaana okukola ki okubatwalayo abantu abo. So tubadde nabo olunaku lwajjo abamu nga baagala n'okwesimba ku bifo ebyenjawulo era batusabye tubayambe abamu tubanominating in absentia kubanga baali byabufuzi baali baagala kulaba nga political careers abamu zitambula era 5 ku bo mu nnaku ezijjawo mujja kulaba nga tujja wano nebo abantu baabwe baleeta empapula zaabwe ez'okwewandiisa kubanga baagala kwesimba mu bifo ebyenjawulo. So tuvumirira nnyo ebikolwa ebyo ebyokutulugunya abantu ebyokutyobola eddembe ly'obuntu n'ebirala bwe bityo. This morning we invited you members of the press to talk about these comrades. One of them Shakul Sentongo, who was abducted on 5th of March this year and kept under incommunicado detention. Their family members, their lawyers, everybody has been looking for them without success. Mpalanyi Michael was taken on the 18th of March. What is most disappointing is that the judiciary has failed these people. We went to the High Court for habeas corpus for these 2 individuals. But you can imagine for more than 3 months, for close to 4 months, the High Court had not yet fixed the habeas corpus application for these people. They were simply asking, saying that they were trying to fix it ahead. So if these people cannot go to the judiciary to get justice, where can you get justice? So I want to allow them to speak for themselves. But before I say that, I also want to give an update. Yesterday I was at Chitalia to check on our people, Machete and 8 others who are there. Of course, the 4 years of detention have taken a toll on them. The 4 years of illegal detention have taken a toll on them, and they are demanding for their freedom. The state up to now keeps telling them to plead guilty and make a deal so that they get out. You're going to plead guilty to crimes you did not commit. As you know, those 9 people are part of the 32 who included Olivia Lutai and others
who pleaded guilty after Balaam went there, coerced them and did all sorts of things. But these 9 people have made it clear that they are not ready to plead guilty to crimes they did not commit. We condemn these actions of torture, of abductions, in the strongest terms possible. If they want any of us, the right thing to do for them is to summon the person in accordance with the law, so that the person is able to go with the lawyer and all that and all that. Thank you very much. I will first have Sentongo Shakula address you, and then we can have Palani Mike. Yes, Sebo. Yogera ko iliba na abantu bakusanga bade bakuuza bakusako. Sentongo Shakula amanyi kitwenyo Ndagaza Media Uganda. Wambibwa kwange wambibwa okuva ejjinja n'okushoku wenkolera ndi makanika awambibwa okuva ku mulimu gwange wenkolera kati wakya ku makya nga nakatuuka ku mulimu abasajja babiri be basooka okujja ali nakolawoko azin office kalinga ka office ka kiosiki kati ne bajja mu office abasajja abo babiri nali manyi bakasitoma bambuuza bulungi gye balesebo nembagamba ensasi walaba bakama bange nembabuuza emotoka mugipakinze wanga manyi kuno emirimu gyange ejja kukola kuba nze ndi tayamaanyi mbagamba emotoka mugireseewa mugipakinze wanga manyi bya mirimu nebagamba sooka okakkane nebambuuza amanya gange nga bagamba kati ne betegereza we bati ne betegereza ka office kati mwalimu ebifaananyi bya pulezidenti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne betegereza buli wamu ekifo kati n'agamba munne namugamba kamatayi okwati kati neŋŋamba kamata aje naziza musango gwaki kwanza siri muzi wa musango sikomitingangako omusango gwonna gwonna neŋŋamba naziza musango gwaki agamba nkwati kati neŋŋamba ate olunaku olwakeesi olunaku lwa juzi nali sikoze kati luno lwe nakola ate lwe banula neŋŋamba jeri yakozeeko obuzibu bwonna ku mulimu nga simanyi neŋŋamba jeri yakozeeko wano something wrong nga siriyo agamba atwetaaga gwe mwennyini kati neba omu nankwata muno omu nankwata muno kuba wenkolera kumpi nekkubo kumbe emotoka eri kuva erima emotoka yali eva manga ng'eyambuka mpola 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 mweri n'abagirimu abasajja bakutte emundu kati nga bano ababiri bo abankutte balina zipisito omulala alina ekipapula nga kinene wekiti wekiri erinnya lyange waggulu Gaza Media Uganda n'enamba yange ey'essimu naŋŋamba soma enamba y'essimu soma nga yeriko agamba kati ne bansika nga bantwala ku kkubo nga nze sinalaba gye bantwala oba nga ŋŋamba oba bantwala ku poliisi oba ki kati ngenda olaba emmotoka ejja emmotoka ali mu kika kya Nuuwa nga ya siliva weetyo emmotoka nejja kati emmotoka we yajja ne mufulumamu abasajja abalala balinga bana n'omukazi omulala omu kati nembagamba muntwala emmotoka nengikwata wendi ku luggi nendizisitinga nemugamba muntwala agamba tugende bakama baffe bakoze eki bwe batuwadde orders tutwaleyo bogereko naabo nendizisitinga
kati awo mu kulistinga waliyo abajja betukola nabo abavubuka babiri nabo bajja okuntaasaako nga bagamba mumutwala wa ne babuuza mumutwala wa gaza muli mutwala oba babasongamu mundu awo ne babakubawo kati nze omusajja nanyiga nali nganya oyingira emmotoka nga nemeddeko nnyo sajja nanyiga wansi nanyiga nnyo nanyiga nentende walira banyingiza emmotoka kati mukunyingiza wente emmotoka nansaba emikono okunteekako empingu nemugamba sebo soka ombulira naziza bwati naŋŋamba leta emikono nebankwata by force nebanteekako empingu awo nebagamba mwagala kujjako gavumenti mwaba agireeta nga mukama wange ate ze naziza bwaki nagamba lwaki wenyigira mu bikolwa bya NUP lwaki muwagira Kyagulanyi nga byagenda ŋŋamba waati banyingiza emmotoka nebayingira bonna nebasibawo ne batandika okunkuba nga bambuba emmotoka bwetambula nebankuba ebintu byemundu eno mumutwe ebikristo biki nebankuba mu mutwe nebankuba mu lubuto nebankuba waya zenna nengenda nga ntenya musayi nebankuba ebikonde nga bwe baŋŋamba lwaki owagira Kyagulanyi mu bibiina byonna walabamu kuwagira kibiina kya NUP nebakuba emmotoka netambula bagenda ku poliisi y'Enjeru bagivuga okuva Ejjinja ne bagenda ku poliisi y'Enjeru kati ku poliisi y'Enjeru we twatuuka ne saava mu mmotoka bapakinga ku poliisi we bapakinga ku poliisi waliyo munnaabwe yali awo poliisi najja sijjukira na bulungi kuba engeri gye baali bankubye nnyo kati nga mpuliranga kamunguliza nzizeemu naye ngaoba yajja awo nankuba ekifaananyi nabagamba Mugaza Media Uganda nagamba nakuba essimu nagamba confirm esafuma mmotoka omulala era yo gwe bapikinga awo ne baweramu abasajja 7 nga nange ndi wa 8 ne basimbula emmotoka kati baali tebasooka kumbikirawo mu maaso netugenda nga ntudde nga baŋŋamba ebintu by'obufuzi byesonyiwe ebintu by'okuwagira Kyagulanyi byesonyiwe oba oyagala okuwagira ekibiina kyonna wagira ekibiina ebirala byonna naye ekibiina kya NUP toddamu kiwagira kuba kijja kuleetera obuzibu lwaki tokola mirimu gyo ebibiina ebyo n'obyesonyiwa ne bagenda nga baŋŋamba ebintu bityo nebavuga emmotoka nebavuga kati bwe twatuuka mu kkubo oli najjayo essimu mu mmotoka mwenyini nankuba ekifaananyi n'awandiika lipooti ng'akolesa ssimu ye n'aweereza mukama we ku WhatsApp namugamba Mugaza Media tumufunye n'ampandikako amannya gange genyini Minisitule Omuyakulu Mugaza Media Uganda myaka biki kati n'abuuza munne tuteekeko KST oli namugamba teekako Commander Eastern Region NUP Mugaza Media oli n'ateekako namugamba ye kesi namugamba bwe tulabye bali abazze omutaasa kyakabo bonna bati ye komanda waabwe kati n'ateekako awo nebanvuga kati waliwo we twatuuka nga tuli kumpi kutuukamu ekyo ekifo kye batutwalamu genda nga tukyatambula mu process awo nga tugenda ne baŋŋamba lwaki ebyobufuzi tebyesulirwa lwaki Kyagulanyi temumwesulirwage NUP
eryabaleetera obuzibu lwaki mujja essomero ne mwekolera mirimu gyammwe. Bantwala ne bantwala kati we twali tuli kumpi kutuukamu ekyo ekifo ne bampunzika omutwe kuba banoonya kino kigundi kino kimasiki kino kyebambaza nga tebakiraba ne bampunzika omutwe bwenti mu mmotoka. Kati abasirikale omu nankwate n'omu nankwate ne batandika okunkuba ebikonde eno mu mugongo. Agamba we foot soldier ya mimi. Bampunzika ne bankubakuba ebikonde awo mu mmotoka. Kati olwatuuka ne tutuuka ne bagulawo geeti eyasooka. Kati eyagulawo geeti n'abuuza ebintu mubireese. Omusajja n'agamba tubireese confirm n'aseka. Kati n'agamba banne n'abagamba emirimu egiridde ate gye gyasigalamu ssente. Emirimu egiridde ate gye gyasigalamu ssente. Kale nga beewaanira mu kikolwa tebakola ki ekyokuwamba ekyo kye balimu. Ne bambuga kati ne bantuusa ku kizimbe ekimu. Akaseera ako nga sinategeera kifo ki kyendimu. Aŋŋamba oba bantwala naye nga kyentegedde ndi mu within ndi nyingidde ekibuga kubanga eri yonna navayo ndaba bulungi. Bampunzika mu toilet nga at least ndi mu kibuga oba ndiwa distance gye namala nga mpunzise omutwe nga sikyategeera wendi saawa eyo. Kati olwatuuka nga bantuusiza ku kizimbe ekyo ne banfulumya emmotoka. Bwe banfulumya emmotoka ne bansikayo mu mmotoka ne bagamba kuno foot soldier tumuleesi Gaza Media Uganda n'amawulire wa NUP Njeru kati bali ne bagamba be bano banamawulire abatulabisa batutunuzamu zi kamera. Kati nze olwatunula wenti kubanga olwandijayo omutwe wansi wenti bali tebannanyambazaako kino kikeeko. Kati nendaba abasajja bajja ati abambadde pulaaka nga basimbira yinge bati abavubuka bonna bali mu pulaaka. Neŋŋamba era bano bakoze eki baniina yawo ne bankwatirawo pale gye nalimu ne batandika okuyuzayuza nga bansambira wansi awo nga bansambira wansi awo ne bagamba foot soldier yakyagulani mwabatukwata vidiyo mwabatutunuza mu kamera mwabatukuba ebifaananyi Gaza Media mwabadde batandikawo okunsamba buli wamu okunsamba mu lubuto okunsamba mu mutwe. Kati esaati gye nali nkoleramu ku mulimu yaliko wano fulaga ya NUP kuba gye bankwatiramu ng'emabega gyeri ekigambo Free Olivia Rutaya. Kuba esaati eyo nagikolesa Olivia Rutaya akyali mu kkomera. Kati bwe bamutta ne ŋŋamba ntandika ogikoleramu emirimu gyange gye bankwatiramu. Kati ne bagamba abandi abasibe babandyako ki ne basoma emabega kitegeeza gwe abandi abasibe betukwata batandika okunkubiraawo. Kati olwamala ne banteekako kino ekikoofiira ne bantwala mu kasenga akamu. Kati akasenga ko bakayita interrogation room kaba ka bibuuzo bakabuulizamu bibuuzo. Kati olwatuuka mu kasenga ako engeri gye nalina bi oyiro biki nga we tukola emirimu gyaffe linasooka agamba mutwale mukoleki musooke mumuwe engoye endala. Naye engeri gye yakyogera mu Luswayiri nze saamanya gye bantwala. Basooka banfulumyamu ne bantwala. Kati mu luumu bwe bantwala awo mu luumu gye bantwala eyo nze bambuga nga simanyi gye bantwala. Naye kati we natuuka nga bazimba nga mpulira nga emmotoka yayekkirira lusozi weeti. Kati eyo wansi eyo gye basooka okuntwala bantwala eyo wansi
ne bampa engoye z'amagye ezo, engoye z'amagye eri abasibe ze bambala ng'engoye tebalina yunifoomu y'abasibe, babaawo ezo engoye z'amagye ezo ne bampa nenyambala. Kati erumu gye nayingiramu nasangayo bamuyita Juma wa Bobby eyali yakwatibwa ewa NUP. Wenasangayo mu ruumu eyo era nanyanirizawo naye namusanga naye nga bamukubye ennyo ng'embeera gyalimu ennungi, nangamba kijja kuggwa. Olwakyusa engoye ne banzizaayo mu interrogation room. Natuuka mu interrogation room, omusajja naŋŋamba kunja ngumi, osooka n'oteeka wansi ogenda ku pressure up, baga sooka ogende ku pressure up n'osooka obeeraawo. Kati nga bakusamba eno mu lubuto obeera stationary watch, obeera ku pressure up nga bakusamba mu lubuto. Agamba lwaki temuleka muzeeyi wanaakoyita wanaakola ki? Lwaki mutawanya muzeeyi? Lwaki muwagira Kyagulanyi nga wakusamba eno mu lubuto, wakusamba? Lwaki osaasanya amawulire ga NUP? Buli mawulire netwanga oligasaasanya ku mikutu. Lwaki osaasanya amawulire ga NUP? Bakwasa empikika nga wakuba mu lubuto wakuba. Kati deni wamala okukolesa pressure up nga wakuba ku lubuto nga bagamba weebake wansi wooti nga weebasiza lubuto, deni nowanika ebigere waggulu wooti ng'oli mu kikofiira obeera tolina gw'olaba. Kati awo n'atandika okubuuza NUP wagijoyininga ddi, ani yakuyingiza NUP? Kati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eri bamuyita principal, era ng'agamba principal wakamu meeting emirundi emeka, ng'oyogera nga akubuuza ekavule wakagendayo emirundi emeka, ng'oyogera nga wakukuba waya mu bigere ng'agamba lwaki teweesonyiwa NUP, ng'akugamba abaana ba Kyagulanyi ani gw'olaba nga atambuza amawulire ga NUP, ani gw'olaba nga akukuba kiboko, ng'agamba lwaki teweesonyiwa kibiina kya NUP, lwaki muzeeyi temumuleka n'afuga? Kati n'aŋŋamba nakebera essimu yange nasangamu gurupu zaali oba nga 8 mu za NUP ezimu nga nze yazikuliyetinga, mwali ne gurupu ya SG. Kati era olwagituukako gurupu eyo, kuba nali nakuliyetingirawo SG gurupu, olwagituukako naŋŋamba Lubongoyo omumanyi? Ne mugamba ye mumanyi. Naŋŋamba omumanyi ngaani? Ne mugamba SG wa NUP. N'agamba SG bye biki? Ankuba waya mu bigere, ne mugamba SG aba secretary. N'agamba lwaki kati wamukolera group eno akumanyi biki? Ne mugamba nedda. N'agamba NUP ofunamu ki? Ofunamu ki mu NUP? Okusaasanya amawulire ga NUP oba ofunamu ki? Bakuwa ssente mmeka? Bino byonna byokola nandaga essimu, n'agamba bino byonna byokola bakusasula ssente mmeka? Ne ŋŋamba tewali ssente ze bansasula. Kati n'agamba munne, n'amugamba aleeta amagalo yange awo, ajja kwogera ssente mmeka ze bakola ki? Ajja kwogera ssente mmeka ze bamusasula. Ne baleeta amagalo, kati ne baleeta n'ekiso. Kati n'akwata ekyo ekiso kibeera mu kantu we kati nga kabulaaka, era batera obyambala mu abajjaati bwebiki. N'akijjayo waati ekiso, n'ambukula akakokolo waati, n'aŋŋamba kino okirabye? N'aŋŋamba kikino, ne mugamba kiso. N'akinteeka wano mu bulago waati, n'aŋŋamba kati yogera ssente mmeka ze bakusasula mu NUP? Yogera ssente mmeka ze bakusasula mu NUP? Okola bino byonna byokola, ssente mmeka ze bakusasula? Ne mugamba tewali mukama wange ssente ze bansasula, ebyo byonna nkolesa ssente zange. N'aŋŋamba ffe bafuutisojja ba muzeeyi nga batusasula, mwe bafuutisojja ba NUP tebabasasula. Kati ne mugamba nedda mukama wange tebansasula. Kati waliyo abalala abaali awo babeera bangi mu kiruumu, buli n'agamba abo bafuutisojja babawa akakadde kamu,
wabawo akakadde kamu buli mwezi ne mugamba nedda mukama wange lwansasula nagamba lwaki bino byonna lwaki opositinga bino lwaki mututunuzaamu kamera kati wali opositi endala zinakolanga bwe bajja okuba abantu ekawempe bakolaki ezezajjaki nagamba lwaki mukolaki lwaki mututunuzaamu ki lwaki mututunuzaamu kamera lwaki mukolaki musasanya amawulire ga Kyagulanyi abawaaki kati oli omusajja omulala n'agamba abo abaana tebawulira abo Kyagulanyi yabagamba nti nowoosirika oba olidde mu nsi olukwe tebawulira oyo mumukubira eddala oyo nagamba oyo mumukubira eddala ajja babulira sente zebakolaki zebamusasula kati ngaekyo kikoolo mwekiri ekyo kikoolo nga mwekiri abantu abalala nga bangi bali kompyuta zaabwe abalala bali ku masimu kati owulira buwulizi vidiyo z'abaana ba NUP zokka zebasiiba balaba ono yayogedde ki balaba ono yayogedde ki zokka zebabeerako agamba ono yagambye ki ati omusajja nambuuza yaŋŋamba sooka oyimuke otukubiremu gundi eŋŋombo ya NUP jukira ebigere baba babikubye nga byonna bizimbirwe biti biyiika musaayi nga buli wolinyawo oti olekawo sitepu ya musaayi nga n'okuyimirira tosobola kati era bakwala n'oyimuka era n'oddawo wansi ne bagamba yimirira kati oyimukawo oti ng'akwata waya solidi ebeera solidi owaya waati ng'agiwuva wansi waati ng'agamba yimba NUP ng'akubuuza NUP n'okuddamu everywhere NUP nga wawuwa baati ng'ate olina okubuuka nga wakuba kati naŋŋamba oluyimba lwaffe olw'eddiini lwaki mwalufuula olwa struggle ne mugamba mukama wange luyimba kyaki naŋŋamba tuliyambala engule lwaki mwalufuula nankuba lwaki mwalufuula olwa struggle oluyimba lwali lwaffe lwa ddiini lwaki mwalufuula olwa struggle nankuba kati waliyo vidiyo oba yaliwo mu lunaku lwali lwakubiri oba lwali lwakusatu waliyo omuvubuka bamuyita P5 wa Bobby Foot Soldier kati yakola vidiyo nga manja kati vidiyo eyo nebagimpulayinga wetu kuba yali mu information emmotoka gye bantwaliddemu n'agipuleyinga waati n'agamba ono information yagijjeewa n'agamba information yagijjeewo ono kale ng'ali kwewuunya engeri gye bategedde eki omuwendo gw'abantu abannonye eki ng'alaba information eriki n'agimpulayinga waati ng'oli mu kimasi gakupuleyingira waati n'owuliriza nga bakubanja n'owuliriza n'agamba lwaki bakubanja n'ekyo nga kikubya lwaki bakubanja era agamba tizayo amagulu waggulu amagulu agakuba wansi kuba ebigere byonna ne byatikawo ebuti nebivaamu musaayi gokka kuba bakubisa solidi ebivaamu musaayi kati balina ekyuma buno obuzito bwebasitula buno mugyemu buno webuti kati bakikuteeka ku mutwe wano ne bakulinyako abalala ku mutwe kati nowanika ebigere ne muno ne bakulinyamu kati buli we bakukuba oganenga kwekyusawo oti ate nga webakuba obulumi biba bungi era olina okwesinga nga era okolaki olina okwefosinga wekyuse kati mukwekyusa okwo oba weekosa oba okolaki ate omutwe baba bagumize wansi wano koja kati buli wokyukawo oti oba weekosa kati awo ne bakuba webankuba netandika okumala ebiseera nga njagula bwakuzi sikyasobola kutambula alina kwavula ate nga negina emikono bagikuba gino
buli we ginafuwa wedit buli bakuteeka ku guni ne ginafuwa nga tegiri asobola kubisitinga pressure nga bazikuba kati wonna wakuluma ebigere byazimba webiti nga byazimba webiti nga byonna biringa birema kati ng'olina kuddayo ate buto nga wazaalibwa olina kwabula bwafuzi omusaayi mukama nga guvaayo eno ku mutwe nga gonna bagukubya ebimundu byagusaze omusaayi gwe guyiika abagamba tasita tuddamu kulaba ku NUP tasita tuddayo ne tulaba positayo yonna yonna eya NUP tubeera tugenda kukwatirawo ate ebinadirya bijja kubeera bibiri n'agamba mwesonyiwe ekibiina kya National Unity Platform era mwesonyiwe principal kuba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eri ku Ssemwayi bamuyita principal kati awo nambuuza ani akulira ba foot soldier mu Uganda ne mugamba ye Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba ne baseka bali mu luumu ne baseka ne bagamba principal yabakulira ne batandika okunkuba eri buli kibuuzo kye bakubuuza oba ozeemu bulungi oba ozeemu bubi balina okukuba nga bagamba weesonyiwe ekibiina kya National Unity Platform ne baŋŋamba bakuwa pate z'oba owagiramu oba olonda ne batandika okunsomera ne baŋŋamba FPC ne bansomera pate ezisigadde simanyi Piero simanyi biki ne bansomera pate zonna ezisigadde naye nga NUP yokka ekolaki etaliimu ne baŋŋamba naye gwe obeera otya ng'olina bino byonna mu ssimu yo olina emikutu kino gyonna nga tebalina sente zebakusasula neŋŋamba mukama wange ebyo nze akola ki nze yeteekamu sente byonna sirina sente zengenda kulimba zebakola ki zasula agamba ekyo kikikulimba musooke mukizeeyo kokanayo kyani ngaate basooka banzizaayo ku waya nga bawaya mu bigere bawaya kati nga bakuba ne kuzina enjala zino bakuba kati awo waliyo ekiseera ekyatuuka nga Nalukoola amaze okola ki kuba Nalukoola yali amaze yali piriyodi ndowooza awo nga Nalukoola amaze okuwangula akalulu kati ne bampitayo mu luumu mwe nali ne bampita ne bagenda kuba Nalukoola nalina gurupu ya Nalukoola nga nze admin waliyo gye nali namukolera nze admin kati ne bampita ne baŋŋamba gwe ono wamukolera gurupu omuyitaani ng'omusajja musunguwavu mukambwe nali ng'oba mukozeeti naŋŋamba ono wamukolera gurupu omuyitaani ne muŋŋamba agikola bukozi lwakuwagira mukama wange oddawo wansi n'agamba mugende wansi musoke mumunkubire mumunkube paka we n'agamba mulekere awo bakukuba ebigere ne bisanyalala nga tokyabiwulira nga naye bakuba bukubi ng'obulumi oli buwulirira eno mu mutwe nga bakuba kigere naye ng'obulumi oli buwulirira eno nga bagamba lwaki wamukolera gurupu awo ne bankuba ne bagamba lwaki tokolera ba NRM gurupu lwaki okolera ba NUP bokka lwaki amawulire gosasanya opositinga ba NUP bokka kati awo ne baŋŋamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagamba principal bukyobaawo wali mu miitinzeeko ne ŋŋamba nedda principal si mu miitingangako nga person ne bagamba oyo alimba oyo wanuku nnyo tosobola ng'okolera ebintu byonna nga tomanyi nga tebakumanyi oyo wanuku nnyo alimba musooke mumuzeeyo era bakuzaayo bakukuba kati bo kati twali awo kati nga bajja mu luumu awo nga tugenderera mu kuteebwa kaseera ke batuteeramu bajja mu luumu naye sinaba kunyumyako sinabako
kuyogera ku muganda wange ono yansangayo naye embeera naye gye yagiramu yali mbi nnyo. Waliyo olumu gye bandeetamu n'ansangamu, kati lumu gye baba babaggaliddemu tolaba kasana, tomanyi obudde obuzibye, tomanyi obudde bukedde, ebyendya biba bibi nnyo. Kuba nze emyezi gye mmazeeyo mbadde ndya kawunga na munnyo, erako yaba nfunye nnyo obuzibu muno, obuta ate baasambangamu, kiraba obuzibu kati ndi bufunda. Akasana tokalabako, obeera mu bukalu obululu nnyo. Mu basibe basinga oyisa obubi eri ku Ssemwayi ye musibe gwe batutte nga wa NUP, naye we bakutwala nti nobbye biki ng'otulaali n'olya n'amatooke, naye tasaba kutwala ng'oli wa NUP owagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, bakuyisiza ddala bubi nnyo 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 nnyo. Babeera bakufujja nako bufujja, baba tebaagala nakutunywako. Kati twali awo lumu ne muganda wange ono omusajja najja n'agamba abasibe abalala, n'abagamba naye kati mmwe kuba bo baali bali ku misango mirala, n'abagamba mwani abamanyi, n'ababuuzaawo, n'agamba gwe gye lyasobola okubanja ekitegeeza mu abantu be tuba tulese ne wabweru fe ne tugenda mu kkomera, tuba twetaaga nnyo sapooti yammwe okukola ki okubanja. Buli abakwata omwana wa NUP media n'ebeera ng'ebanja eri babeera babiraba, era n'okumuta babeera bakola ki, babeera bakuuma nnyo okulaba nga wakiri bamutunye, naye ng'obulamu bukola ki okuba amanyi ga media. Batya nnyo media nnyo 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 nnyo, era n'ababuuza n'abagamba mmwe gye lyasobola obabanjamu abali wano ne batubatta, kati ng'abuuza abalala bali ku misango emirala. N'alaga nti nno media ekyatuyambye okubeera nga tusigaza obulamu, naye ng'abasajja bali bakambwe nnyo ku kigambo NUP, tebaagala kiwulira. Kati tugenda ku lunaku olw'okuteebwa, batuyitayo mu luumu ne batuteeka mu kimotoka kyabwe ne batwambaza ebikoofiira, era basooka natukubamu awo nga batuta, sooka tukubamu ne tugeza tubalaba ku kitebe kya NUP, ne tugeza tubalaba ekavule muwedde, ne batukubamu awo ne tuddamu ne tubalaba ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mubeera muwedde. Kati ne musajja n'amaana ngamba naye ate bafuuti soja muvimbiranye ku kitebe, naye lumu tujja kuba nonako. Awo nga batutta, n'agamba ne loopu yegendereza enjogeraye giwalefe nnyo. Awo ne bakola ki, ne batuteeka mu kimotoka ne batuvuga ate ogenda mu motoka ng'oli wakuba ebikonde mu mugongo, obalawo oti oyambadde ekikoofira okuba ebikonde ku mugongo. Awo ne batusuula, ne gye bansuula saategeerayo bulungi kuba engeri gye nali nga ndaba ne kamunguluza nkubye wendi sitegeerawo bulungi. Ekifo kye bansuulamu naye sikitegeera bulungi, ne nfuna awo wa boodabooda ne muliiramu, ne musaba antwaleko wali takisi eziddawa, antwale paka wanantuusaako ku takisi ezidda Ejjinja, era nambuga paka olunaku lwaleero wenatuuka paka wenakomawo. Naye nga nebaza bonna abaatubanja, nebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abaana ba struggle bonna mbazaamu amaanyi nti nno bino byonna babikola okubeera nga batukola nga batutiisa tu intimidate us, naye nga tusigale focused, tusigaleko fe abali ku kituufu, fe abali ku mulamwa bali babivaako, bali kimu, beekuumidde badda mu buyinza, ebyokolera abantu bakola ki babivaako dda, naye nga tusigale focused, tusigaleko. Bino byonna bye batukola bye batutotera nga temutya, bino byonna bimala nebikola ki nebiggwa, buli kimu kirina ekiseera kya wekiggwera.
nebaza abakulembeze bange omuli His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu SG n'ababaddewo n'abamedia mwenna mwebale tubanja buli yenna akoze posita yonna nga ya NUP bannange mwebale mulemere ku mulamwa ekibiina kyokka ekiri ku mulamwa kiri kimu National Unity Platform kiraba kitiira ddala bannange tulemereko ku mulamwa zino tocha zonna ze tulimu tulina kuma bukumi tujja kola ki tujja ziyita mu bannange kale konsabire jangu tule wano ba ono nyambika nawo amanya n'eddoboozi amanya gange nze Mpalanyi Michael abangi bwe mumanyinga NUP Infantry Commander 003 abeera ematugga wali ku mabanda naye nga nzaalibwa eri Kiyingi Kindi Town Council Buikwe District. Nze n'olugendo lwange olw'okugamba abasajja bansanga ku division y'e Gombe oba ku Gombolola. Nali ntali mpeso omusaabaze boda banze ndi muvuzi wa boda. Kati mbandi ku Gombolola awo nga nyina anyimiriza ng'agenda Matugga mukyala n'avaawo ng'alina omwana olwali okutuula bwati ekibwati drone gye yava n'enkiika kati bwenkiika nze nalowooza nti byebino ebyaffe ebya boda kigundi kukozesa nsobi bwekiika lwabeerayo akalenzi katototo bwe kati kwogera lulimi lweno ng'olise Masaka olitumbye eyo oba mwakoleera nekagamba kwe tukugamba yimirira toyimirira kati nekagala okumbugumiramu nenjagala nkakuba etteke okwagala okakuba tteke bwenti ngenda olaba abasajja bavaayo namundu zino mundu mpya ngenda okutula leeno neno nayo mundu balina ebyambe balina zipisto ne bateekako ekikookolo ekisadda mujjira banyingiza mu drone kati mu drone mubaamu omusajja yabeera ku laputopu bwati ngenda okutula mu drone ekikookolo ne bambikulako wano katono ng'emmundu nnyingi nnyo buno bwambe mala kusimanyi pisto buso nebuuza kiki ekintuuseeko kati mpulira eddoboozi ly'omukyalo oli gwe ne bagyeko ku booda akaaba ng'agamba bannaye ate oyo abadde ki ate oyo aziza musango ki bannaye simuzi wa bikolobero oyo anvuga tubeera naye wali mukyala tebamuganya drone netandika ogwayo ne bavuga ebya piki saddamu kumanya we yakola ki we yasigala nze ne bateekako ekikookolo bulungi nnyo ne bangamba kutamya omutwe drone netandika okutamba batandika okumbuuza ebibuuzo yamanyago gwani ne bagamba nze Mpalanyi ne bagamba waliwo erinnya lye tusinga okwagala liri mukama waffe lye yeetaaga liri ne bagamba nze nno kuli Infantry Commander 003 ne baseka abasajja baalinga 8 mu drone drone nevuga kati nali mpeekeera nnyo nga zenna ntuuyanye sikyakola ki ne bambikulako oko wano baddamu okumbikulako ko bali netambula ne baddamu okunzijjako okubwe bati nendaba akazimbe kali eri akaywadde wali enakawa kati ne batugera mu lulimi lwabe ne kino kiraba ne bazzaawo drone netambula bwetambula nenda okuwulira geeti zikola ki ziggulwawo afande kulikayo jambo sabuki nemanya nti nze akange kakoze eki kaweddemu bwe yatambula neyambuka nekkirira neyambuka bweddeenu bababuzaabuza kakati bantuusa ku kizimbe ekinene banzijjako ekikookolo ki ngenda okubeena amaaso bano bemumanyinga abajjaati abambala bulaaka balina ebyambe mamundu nzizaako eno amaaso ebyambala ebirala bya UPDF natya nnyo netandikirawo okukaaba ne bagamba nedda
si eddaala olina kulya infantry commando okaaba wano wosoze watuufu oli mujasi waffe watugulako banzizaako ekikongolo ne banyingiza mu luumu omusajja ne banneetondera ne bagamba munaye tusaasire tusonyiwe ogwaffe gubadde gwakuleeta ffe tukomye wano naye katukutwala ewa mukama waffe ayina ebibuuzo byagenda okubuuza oluvannyuma lw'okubuuza ebibuuzo ebyo enziramu gy'onaaba obizzeemu kwe kukuteebwako banyingiza mu luumu emu banyingiza mu luumu emu nentuuka mu luumu ekikokolo ne baddamu ne bakinjijjamu ngenda okuba bwenti amaaso nga mulimu omusajja atambulira mu ntebe yeesuuba bwesuubirwa nti nagamba infantry commander yegwe welcome home ngenda okuba eno amaaso ebyambi biriwa zino zisolido pisido amamundu ne banzizaako ekikokolo ndi no ku mpingu sajja naŋŋamba wano waliwo amateeka gaawo saba ogawulirize mulungi n'obwegendereza kyenkubuuza kyoddamu ne mugamba yesebo mukama wange nga nze nandulya lyentya sajja naŋŋamba etteeka erisooka ekifo ky'otuuseemu nze katonda waawo etteeka eryokubiri ngenda kukuba emigo 5 etteeka eryokusatu wenkubye embooka ezo kigenda kuba kifo kimu ate teri kukwatawo bw'okwatawo tuddayo bupya mbeera nembeerera mbi nnyo ne baŋŋamba genda ku pureshapu nengenda ku pureshapu awo nenkuba pureshapu kakati mukuba pureshapu ezo zeyaŋŋamba okuba nentwaza ennyingi ennyo natwazaako nakoma ku 6 musajja n'agamba naye naawooli komanda omulambe ezo pureshapu ezimala nga wali n'ateekako n'akyusa etivi bw'ati n'ateekamu bw'ati n'aleeta vidiyo zaffe nga tuli mu struggle tulina his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu nze ndumbira abeenu siba pikipiki ezeeri nze nteekawo emmotoka ffe tutambula tuti n'agamba lindako naye oba gwe baleese si wano ng'oli munene nnyo wano mu vidiyo oli munene naye omuntu gwe baleese baŋŋamba ddamu amannya go nembaddamu nti nze Mpalanyi Michael Nuku Infantry Commander 003 abeere matuga ku mabanga musajja awo kye yatandika okukola naŋŋamba wanika ebigere mu bbanga tekayo ebigere mu bbanga baleeta solid ezo waya balina waya nyingi nnyo bazitematematima kiri muli musajja nayatandika okulikuba abigere nankuba nendajana nemugamba nkwegayiridde myamba wakiri mu kifo ky'okunkuba bwoti wakiri nzita nimumalirivu nzita okunsevinga nzita busi nagamba ebbanga lyonna tewali mu byabufuzi kiki ekyakuleeta mu byobufuzi ye ebibiina byonna ebyobufuzi ebyajja mu nsi eno walaba kuwagira Nuupu bakuwa sente mmeka omulimu ani yakuwa omulimu his excellence gwe mutita pulezidenti wammwe akumanyi nemuddamu ekibuuzo nemugamba nze sajja mu struggle kummanya wawula ekyenjawulo ekiriwo najja mu struggle lwa nsonga nti omuntu eyajja mu nsonga za struggle nali mwagala ng'omuntu era nkakasa n'okummanya tammanyi nambuuza akusasula nemugamba tansasula nangamba ddawo gwe infantry commando oyina eddaala ddamba olina 003 tofuna yadde ekikumi kati sente ezikutwala mu struggle ozijjawa nemugamba nze neteekamu wenteesi nga bwe bansanze ku boda yange neteekamu nengirwa ku kitebe musajja awo nankuba bwe yamala okunkuba n'agamba kale sooka owumulemu nanze nantuyanyi sissa n'ayogera mu lulimi lwabe olwo olw'ekijaasi omusawo najja bansibako ekintu kuno neyeteekako obuuma kati bwe yeteekako obuuma wali eri namugamba mpaliza uti sawo namugamba nti si ono ate mulamu empulira nga nzobulamu bansisaako ekikokolo ate naye omulala naava eno kati mbateekako ekikokolo tuyanye ate ono naava eno n'oluyi omulala naye naava eno neŋamba nze kuluno kyenaguddeko kizibu nnyo naye mbegayira nebagamba mbegayiridde munzite naye kintuusizaawo Nuupu yentuusizza wano najagala teryankase his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wange gwenzikiririzaamu sazeewo kanfe banzizaako ekikokolo awo omusajja n'agamba
mukole kino mutwale kubanze bantuusa ku ekifo ekyo tebantwalamu nali sikimanyi saakiraba saakyetegereza naye bambasaawa nga 3 ez'ekiro banzako ekikokolo emmotoka nekivuga emmotoka nevuga kati mbandi awo neekuba eŋŋombe nebagulawo geeti nebantuusa awo nebawandiika amannya mu nebabuuza amanyako gwali ezempala nimaiko nebagamba erinnya lino tetulyagala lino waliwo liri nebagamba infantry commander 005 nebagamba nodduka mu balakisi nebagamba banaizo siri musirikale sibeerangako ku training yadde yabyamagye sibimanyi nebagamba tobimanyi ngaolina nezisimanyi nnyota bakuwaneranka ne bambuuzaawo 001 yani embanyonyola embagamba enamba ya 001 olwedde ya Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu sajja n'alyoka nkuba oluyo olutuufu muno n'angamba okuze kubaawo tebanyina pulezidenti wa ggwanga lino bamala okuwandiika mu kitabo ne bagulawo ekkomera nenyingira mu luumu gye nayingiramu nasangamu omwana nyina gwe nasangamu omuvubuka omulala nanneetegereza nnyo nangamba tuulaawo nentuulaawo luumu nga mulimu balubu zakanyonnyo nangamba munaye mbeera bwekyo nange bandeeta naye kakkana naŋŋamba bwatyo nangumyagumyawo nangamba sooka ogenda onaabeko ngenda nenaabako naye nga baŋŋamba okumala nangamba weebake navaayo byonna nembikola neebaka nemubuuza ngenda kwebika ki nagamba okyabuuza byakwebika seminti mukalu nebakawo ku seminti nangamba ate ku makya bagenda kukeera kubanga wano bakuba emibbo ku makya mutuntu olweggulo webayagalidde wonna era saawa zijja genda owera 12 bajja kuba bakukiri alinakoyo ennyo nengwa kati mbandi awo nanzuukusa ne baleeta obuugi ku makya nemugamba nti nze ebyo si binyo agamba gwenga atozinamala tonywa buugi wano yemmere eriwo wano wogaana okulya oba ogaana okunywa musango kati obuugi obwo nembugaana nangamba abasirikale bagenda bbula obuugi obwo nembuyiwa mu ttoogi nangamba naye yiwayo amazzi tebakola ki tebabulaba kati mbandi awo emmotoka eri ekyandeese kikuba eŋŋombe pu bagulawo bakomanda ne bajja ne bagulawo ekkomera waliwo abasirikale abakuumawo abo abajja ati abo ne bakuumayo ne banteekako ekikokolo ekivuga motoka neevuga nenzizaayo mu eyo gye bayita interrogation mumu sajja nanzizaayo mu bibuuzo wanzizaayo mu bibuuzo nangamba ebyaleero tebigenda kuba bikalubu nnyo naye sooka okuba epuleshapu awo jo twakomye nga tomazeeyo puleshapu 10 wakomye ku 6 kati sokoddewo nenzirawo era nentwazatwazaako nakoma ku 9 mbagamba naye sirina maanyi sirina bulamu mbagamba tolina bulamu wobeera musirwa gwongwaweeka obeera weekalakaasa dde eno neeno sajja nadde wali ku kompyuta n'aleeta lisiti eringa eya electoral commission kuliko waneene ebifaananyi amannya namba y'essimu omuntu gy'abeera n'atandika okumbuuza amannya go nengaddamu bwe nagaddamu n'ateekako katiiki bw'ati kati nga waliwo abalala lijesitayo mpanvu nambuuza zoganya omumanyi gamba zoganya muwulira nangamba ate kufa ate Gaza Hipumaani nebagamba bonna obamanyi nembagamba mbamanyi kubanga mbeera nabo ffenna tuli basitwa bwe wali kwedipota za NUP nagamba mubeerawo mutya nebagamba wetufunire emirimu netubeerawo His Excellency wabeera nga alina gy'alaga batukonektinga ku simu netukola ki netugenda kati awo ne batandika okumuza ebibuzo ebirala awo bagamba gw'omusaala go batugamba asasula kakadde batujerega mufa abasirikale bawano tetufuna musaala mwe mufuna kakadde nangamba ku kakadde kati olinako mmeka kati mu nsawo bankwatakwata mu nsawo nakalinamu omutwalo gumu 9 nagamba kati gumu 9 ku kakadde komanda omulamba nobeera na zino sente ezo ne bazinzijako so ne babujjako essimu yo baginjijako mwoba obudde nagisigaza wali nakebera essimu birimu bakebera byonna ebirimu nga mulimu ebifaananyi byange byasitwa videos biki bwamala obikebera nangamba oyo mumuwummuze olwomisana ziba zingira saawa 7
banteekako empingu n'ekikoli ne banfulumya ne bansibira ku madaala bati n'empingu emmere nejja eŋŋaana okulima ne mbagamba ndi mukufu agamba wazze jjo oli mukufu talina kyewali wano kyatteeka tebagaana mmere y'amagye nengezaako okugaana nebagamba nina omuwa obujjanjabi bw'okulya banzizaayo omusajja n'akwata emboola ne mbagamba banenedda munzikirize ndye nzikirize kati bwe naddayo wali emmere n'engirya naye saagimalaawo kati ne banzako ekikookolo abajja nti beetala ofisi zireyo nyingi nnyo oba okyali eno ekikookolo kibweti ono n'ayitawa n'engolo oba okyali awo ne babeera akusuna ku matu oba okyali awo ono najja n'akukuba omu nagamba komanda naffe katukwesasulizeeko awo mu bafuutu soja muba bakambwe nnyo ne banzizaayo mu interrogation room oyo omukulu eyaŋŋamba nti ye katonda wa wano n'agirawo ate ne banzizaayo nasula bwe naddayo mbeerayo ennaku bbiri alinda awo ne bakulawo ruumu endala bwe kuntwala mu ruumu ya muganda wange ono Ssentongo Shakuru gwe mumanyi nga Gaza Media kati ono namusanga ye katikkiro owa ruumu eyo nga mulimu abaana abalala nantuuka wali eri omwami ono naŋŋamba sooka owaliko emikono nankuba ne bankuba ceeke kati bwe bankuba ceeke nembuuza neŋŋamba bina nveeri basirikale bankuba jeeke kyate nabano kati nenjagala omanyi nze sirwisa nnyo nenjagala mbugume benjagala okubuguma waliyo abalala baba bakubyekubye ndaba ebiwundu entyamu kati bwe ntyamu ono Shakuru Ssentongo neyeyanjula amannya ge nampulira amannya ga Gaza Media nekanga namugamba Gaza Media nangamba naawe weyanjule nze Mpalanyi Michael Infantry Commander 003 mbeera Matuga ku Mabaale nagamba lindako nkujjukira netwegwa mu kifuba awo nangamba oba tufa tubeera mu luumu nenziramuko kusuubi nga maze okulaba ono tebaddamu kuntwala ebbanga lyonna netubeera omwo baleeta emmere majje ge gagireeta buugi biki netutambuza obusibe okuva we batukwata paka lwe bantutuusa mu kifo ekyo ono gye weza ebeeremu beera omwo naye nga ekiseera kituuka oba kale byebyo yennaku eri mu busibe eri mu buwambe baganda bafano bebawambibwa gye batwalibwa bakolebwako effujjo libakolebwako bakale bali babalaba ki naye buli kisitandikwa kiba n'enkomerero gavumenti ya John Museveni erina enkomerero erina akadde kaayo kajja very soon. I don't know, simanyi bannaffe bano bakolekolero ku bannayuganda ku baana b'abandi bo time eyo eri bafeesinga etya balifaanana batya batunula batya nga saawa katusanga John Museveni gadde batiibeeta gubakubirako abaana abandi gwatyako abandi gwatulugunyizako abaana b'abandi nga takyaliwo. What will they say? What will they tell us? Baligamba kyensi eno ekoladdala badde batuma badde babakako bikola badde babikola kuva ku ntobo ya mitima gyabwe. Tubasabira babeerewo nga Uganda eteredde tetwagala bafulume eggwanga lino twagala babeerewo baganda ffe balabe ku Uganda ennungi etali mu kutulugunya abantu tali mu kuwamba abantu bebeera efaanira bwenyuma nabo banyumire ku Uganda ekulembera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine.